away for time. Oh, my children. Rachel Aliwa, abaana b'omu nnyumba ne basenga baabwe, mulabeka family akabadde kasaba buli lunaku basenga mulwa mujje muyimike n'abaana bammwe yanguwako ggwe. Njagala kubalaga omukwano gwe mbadde nagwo okuviira ddala ne bampagira. Be baana bano benzaala abanjagadde ne bampagira, bano be basenga baabwe nga bwe mubalaba be bano, naye be baana bano be bampagidde. Mukube mu ngalo ne bwe mujje mwazze kuntunuulira, mwantunuulidde ddala ne mutaka okungeyanga kakaddiwa yakola atya alya biki, kati biweddeyo. Kati mukube mukubi ngalo oba mwabika mwabike. Nga nve eno ono no yabadde muzzukulu naye kati naye mwana ddala ddala awedde emirimu we baatandikira nako, tabeera wano avudde e Canada najja abeere ku mukolo gwa maama. Era byagala okugamba alinamu ensonyi naye nga muwala wange nnyo ono asali namba nenebuza nti ngaobuliddeyo aba atambula mpola. Ono ye Hasani mutabani wange, sisita wange Mariamu mutabani wange abe Mukiibi mumukube. Ono muvubuka gyendi muwala wange omulungi ono zimuyita unique kubanga ali unique kityo. Ono ye first born wange Kiwanuka. Kiwanuka yabadde addukanya ebintu ng'ali e Bulaaya nga bagamba kino kyolina okukola, kino kyolina okukola, na kino kyolina okukola ngikoze. Abudu naye mutabani wange we bugundugulu kano kekanduke mugamba nga kajja nnyo naawe katufumbirwa ddi naye nga kanaatera okufumbirwa. My sister ye yasooka okuba manager wange nanzirukako nga tagabana nga esente tezijja n'adduka nanvaako. Lwema Kasule abeera Canada kati era yazaala kana akato kemulaba. Ono kasera mwita my big boy, my third born yavudde California najja nemukolera essuuti eno asobole okulabiko ekifirika mukuleko mu ngalo yonna nalaseege mufirika. Ono ye Fanfe abaddewo n'akutuka n'atula tiketi n'atwala mulemba. Big brother batuddewo ba big brother muno. Big brother mwanga mugenda kumufuuwa mulowooza neerabira genda oyimba okutuka era ebijja kufuuwa naguuna ogujja temunanfuuwa
naye kasita mwanfuuwa nga mbakyalidde. Ono ye sisita wange azirako, naye ng'azirako wano kubanze ndi mukulu nnyo. Ndi mukulu nnyo. Era mu kaseera galekera okugamba abantu nti nzengako oli mukadde yono. Kati kafamire baakamazeeyo. Sibamazeeyo? Katono. Mugalabye. Kati nina ne kojja wange yavudde mu California, kojja Kato. Yimukako. Yoyo kojja Kato. Kati nembeera ne mutabani wange ono Sean from Sweden. You come? Okay. He's from Sweden. Kati mwe mumuuza lwekyo talina muntu katemulaba. Mubadde mugatalina muntu katemumulabye. Kakati ngenda nange okugaba ekirabo ekyange. Waliwo omuntu eyankubira zihitsi zonna ze muwulira. Ayitibwa Steve Jean. Okay. Steve Jean kamwogereko kubanga tasobola kukoma. Yansoosa na Kimbeewo. Bwe yansoosa ne Kimbeewo kyalinga ekyokusaaga. Ne kivaamu Kimbeewo. Ne kitambula ensi yonna limba Kimbeewo. Buli gyendaka bwe simba Kimbeewo nga siyimbye. Bannange tutuddeko wano okuyisaawo ku budde naye nga kibadde kiŋŋwana. Sikyo. Kakati ne wabawo mutabani wange ono. Mutabani wange ono MD namuzaala ndi muto. Era nanjigiriza okuba nti nina okugenda mu baana abato. Kyenva ngenda mu masomero 9 buli mwaka. Naye temusobola kuba nangalo kubanga temugendayo. Mwe mugenda mu masomero 9 musobole okubuulira abaana. Ndi musanyufu nti nina mutabani wange omukulu naye ng'ate si ye yekka, eriyo omulala amuddako taliwo Rashid. Kati Rashid bw'avaawo ne waddawo Christopher gw'embalaze. Yes. Kati bw'avaako mulaba nyina ebyana. Mugamba bulijjo nina lwekyokke. Kakati wavaako nekuddako Rachel bw'avaako nekuddako Rwema bw'avaako ne waddawo Zaina. Bene mutya okujja maaso mbasikeyo obusisi. Amakula mugalaba. Kakati njagala kwawundinga mutabani wange okuva lwe nayimba yafuuka maneja wange. Ambeereddewo ye yali azze mu studio okuyimba nze ate nenzigyayo Ekimbeewo. Yono yeyandede Kimbeewo mumukubire mu ngalo. Ate Ekimbeewo mukyagala. Kati eno awaajemu eno yiye. Nze nange gyemuwadde. Nze nange gyemuwadde. Kati waliwo ya Steve Jean abantu ababiri be bagambye ababaddewo okuva lwe natandika okuyimba. Steve Jean taliiwo naye onaakimutwalire. Wali naye Steve yaŋŋambye mulina okulaba kyoyo nagamba sikyagenda kukikwogera naye nire Steve Jean nkulaba oli awo agakyawoba muzungu kati yamugyogera. Hold on, wait a minute, listen. Look, Steve Jean, man, it was not for you. My mom would not be here, man. I appreciate you. You are so much for us. Yo.
Steve G, my mom, is what she is. And I appreciate you so much, bro, because we've done so much together. And sometimes I'm behind the scene. You don't see me doing what I do, but I do what I do. And I do it. Mwere mukatayogera mungamba abaana bange tebogera Luganda Katonda batayogera Luganda ate mwe ne mugamba bongere Olusungu naye nga Steve G ni wonna emabega awo wootudde kuba wangamba toyagala kuva mu byuma eno you are the best producer in Uganda. Yes, you are the best producer. Nakati bane katugende maaso